President Yoweri Kaguta Museveni nga ye muduumizi w'eggye lya Uganda People's Defence Forces ow'oku ntikko akalaatidde bajjenera abannyusa obuweereza okwettanira enkola ey'okwetonderawo obugagga wakati nga bayingira obulamu obupya bwe bwolekedde. President Museveni bino abyogedde bw'abadde asiibula bannamagye bataano abannyusa obuweereza mu magye ku mukolo oguyindidde mu maka g'obwa Pulezidenti Entebbe ng'abawummudde kuliko Major General Silver Kayemba, Brigadier General Charles Kisembo, Brigadier General Goddard Businje, Brigadier General Fred Karara wamu ne Brigadier General C.E. Kasaija. Bano bawerekeddwako abakyala, abaana wamu n'ab'eŋŋanda zaabwe nga bakwasiddwa satifikeeti okubasiima olw'emirimu gye bakoledde eggwanga lyabwe nga bayita mu ggye lya UPDF kw'ossa n'ebirabo eby'enjawulo okujjuukirirako obuweereza bwe bakoze. President Museveni bano aboozaayozezza olw'okuweereza eggwanga lyabwe n'obwesimbu kw'ossa n'okukuuma ennono z'eggye lya UPDF okumala emyaka mingi, kyokka n'alaga obwetaavu obw'okusiibula bannamagye ababa bawummudde n'ettu eryegasa nga bano abasabye ensimbi ze bafuna okuzissa mu bintu ebyegasa ng'ettaka mu kifo ky'okwagala okuzoozaamu bafunemu ez'amangu. That retirement package is very good for you. Now don't gamble. These quacks, I want to put money here, it will produce money quickly, what? Go for things which are durable. If I go and buy my 4 acres of land, and when you are buying land, don't go to Kampala Central. Asiimye eggye lya UPDF olw'ebyo bye lituuseeko era ne yeebaza Katonda abawadde omukisa mu buli kye bakola, ng'agamba nti UPDF efunye ekitiibwa ky'amaanyi mu kibuga New York n'ebitundu ebirala okwetooloola ensi yonna, ng'ayogedde ne ku nnono z'ekibiina kya NRM okuli eya Mwoyo gwa ggwanga okutumbula ebyenfuna wamu n'enfuga etambulira ku demokrasiya. Now when it came to the senior officers from Major up, it was the same idea. We cannot allow these people to go back to the village until we solve that problem. And that's how I persuaded the government. I said, I have been mobilizing our people to work for nothing, nothing or very little. For the last, since 1971, this is now like 54 years. We've been working either for no pay or low pay. Honorable Jacob Oboth nga ye minisita w'ebyokwerinda n'abaazirwanako atendereza abajaasi abawummudde bagamba nti bakoze kinene okukyusa eggye lya UPDF naddala mu by'okutendeka, n'asiima n'enkolagana gye balina nabo era n'ategeeza nti amagye kye kitongole omuntu kyayingira n'avaamu ng'akyuse, nga bangi bayingira n'ebbaluwa za certificate ne bavaayo nga baprofesa nga bali ku ddaala lya PhD. We are at school. We are learning every day. And this is the military, like from the citations, is the only place that you join as you are and you come out different. People come with high school certificates and others come out with the PhDs. Ono naye akkaatirizza eky'ekitiibwa ekiweebwa eggye lya UPDF mu mawanga g'ebweru nga mu kiseera kino lye limu ku magye agasinga okuweebwa ekitiibwa mu nsi yonna ate nga liteekeddwateekeddwa bulungi nga lirimu n'abakugu, ng'asiimye President Museveni olw'okubalonda baweereze ne UPDF. So the visionary and strategic leadership that you've given to this country and more so to the Uganda People's Defence Forces is commendable, sir. And we want to thank you very much. I want to thank the PS because I think she was a good student and her team. They have facilitated these officers, as we've heard, others from high school, and they are leaving, retiring with better qualifications, including a professor. Major General Silver Kayemba nga yayogedde ku lwa banne abawummudde asiimye Katonda olw'eddaala lino lye batuuseeko, n'ategeeza nti bamaze mu ggye lya UPDF emyaka egiri wakati wa 38 45 wabula nga bannyuse balamu bulungi, nga yeebazizza President Museveni olw'okubaabula n'okubaluŋŋamya nga kwazze abawa. Stand here to say that we are living in good health. May God continue to bless us because
this is wonderful to me. Secondly, Your Excellency, I would like, on behalf of my colleagues, to thank you for the leadership and guidance that you have provided to us as we reach this day. Nzane Tinamatovu, Kulwa KSTV, Agaleero.